Emyaka 16 bukyange eggwanga erya Japan litandika okuzimba oba okukola machines ezaabwe. 1917 mukwano gwange gye nkutute mu ggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo. Japan yeno Sematalo owokubiri Sematalo yasooka ayongera okulabika nti mukwano gwange ayinda Japan nga terina byuma bikola. Ebyuma yasinga kubijjanga mu ggwanga erya England. Wano akaseera ne katuuka nga kazibu. Japan terina, America n'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya bo balina machines n'agamba nti nedda. Olwaleero kantandika okulabika nga nange neezimbira ebyuma ebyange. Era mu Japan gino kyasobola okuleka nti kimutwalako dola za America dola 13 eza dola za America million, yes million 13 eza dola za America. Naga nti Anafrika tutandika okuzimba wejje lyaffe. Bazimba byuma kikaaki. Ebyuma ebibayambako okulabika nti ddala kituufu tuli mu lutalo. Abaffe singa kadde kabanga katuuse tuli ku mazzi. Kiki ekyetaagisa okulabika nti tulumba? Abasajja be tuli nabo Abamerika n'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya emmundu egenda mu maaso n'okubanga etokota ffe ku mazzi tulinako ki? Tuyimiridde tutya? So olunaku luno olwaleero mukwano gwange giweze emyaka 16 bukyanga kino kyongera okulabika nga kibeerawo. Bwetutuukedde olunaku olwaleero nga Japan erimu ku mawanga gasajja kudde naye nti mu biseera ebya Sematalo yasooka baali bamannyo nga boge nti baali batandika okuzimba. Tugenda okuyingira Sematalo owokubiri kubanga 1939 okumanya baali basajja kudde bakola n'obulumbaganyi ku America. Omanyi mawanga matono agaali galonde ku America bakola Pearl Harbor attack 1939 ate Pearl Harbor attack eyo gye bakola mu 1939 yireetera Abamerika obbayisa obubi mu 1945 kubanga wabakolako obulumbaganyi mu Pearl Harbor attack e Hawaii. America abatereka atandika project yawe yokukola bomu zino bbiri z'abasuulako Hiroshima ne Nagasaki nti Japan bw'amala okulakulana nga bwetugambye nti atandika okukola ebyuma bimuwaga agamba nti nange kakati nsobola okulumba America era amulumba America naye n'azimba mpola kyeyamukola mwaka 1945 Omujapani taddanga muyadde okudda engulu. In fact eggwanga lya Japan lyo daba security yali yonna akaseera kana yimiridde ku America. Tebalina kye basobola kukola okujjako nga beebuuziza ku America. Even ku mulembe gwa Hussein Barack Obama North Korea egezesa bwegezesa omuzinga gujja gukuba mu nnyanja ya Japan. So Japan naye systems radar systems Japan ziyagula eri omusajja America zaagana okudetectinga okutegeera nti waliwo omuzingo ogukola ki. Bamala okuba omuzingo gumala okugwa mu mazzi Japan ekubira America ega nti abangi mwatuguza system ne mutugamba nti esobola okulabika nti ekonga ne okuba mukka Omumerika nabga nti anti mukome mugule endala ejo twagiteekawo nga kisobola kudetectinga mizinga minene ne bagamba tunategeera ddi omwana w'omugenzi munene oba mutono. So mukwano gwange gwe omulungi atulaba era atuwuliriza ku Pearl of Africa Radio leero ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwokutaano 1917 gy'emyaka 16 bwe lutyo bwe lwali.